savings kintu kikulu nnyo nnyo naye abasinga tusavinga bubi. Abasinga tusavinga bubi. We save in the wrong way. So njagala leero nziremu nkusharingire empaji eya financial success oba ey'okuyita mu byensimbi era n'okufuna ennyo okusavinga ko savings. Ekisooka wandiika to savinga ng'ebisigalidde. Never save what is left after spending. Naye spend what is left after saving. Sooka ng'obeeko sente zo savinga nga tonnasaasaanya mu byonna by'okola. Sooka osavinge nga tonnasaasaanya. Ekyo njagala okitegeere bulungi. Baako sente z'okwata osavinge sente ezo olyoka osaasaanyi. Kino nkibagamba leero kubanga waliwo abantu basasula na leero. Amakulu ga kino kigenda tegeeza nti osoosowaza nnyo okusavinga, not expenses. Katulina omuzeeyi mu Africa, Uganda at large, nti twagala nnyo okusaasaanya n'olyoka ogamba nti okay, zino ze ngenda okusaasaanya nga tonnajjako za kusavinga. Bw'omala okusaasaanya n'ogaa kati kansavinga ezisigaddewo. That's the wrong model. Nga tonnatandika kujjako landlord amanja mmeka, ab'emazima amanja mmeka, sooka ojjeko z'osavinga. That's a 10% or 20%. Ebitundu 2 oba ebitundu 10 ku nnyingi zaayo bikwata osooka obijjeko, nga ebirala ojja kutetenkanya n'ezino sooka ozijjeko. Ekintu ekyo kikulu nnyo. Njagala osooka okitegeera because ebisinga tusoosowaza nnyo okusaasanya than saving. Era bw'obanga wamala ebbanga nga sente zo osooka kusaasanya n'olyoka osavinga, togenda funa. Waliwo abamu ku mmwe abasaasanya nga temunnafuna sente. Webali omuntu n'akeera bulungi n'asaasaanya sente n'agamba kyamagero agenda kumpayo emitwalo 4, bino sooka obimpe mbijjawo nga bwe zijja. Money you've not received, never spend it. Bw'oba tonnazikwata mu ngalo nti sente tozisaasanya, because emikisa gya sente ziri obutatuuka mingi. So njagala otandike okutegeera ebintu ebyo bikola bitya. Gwayagala okusooka okusaasanya then olyoka spending, ngenda kubuulira ekyamazima. Ebyetaago tebiriggwayo. Needs tebiriggwayo. Kati kigenda kwetaagisaamu okwerumya. Kwota gye tuyingiddemu ey'okubiri ngenda kujjukiza ostikingire ku bajeti yo. Bino mbibagamba after this month ojja genda otegeera byengezaako gamba kozi waliwo ekijja. Omuyaga ogujja gugenda kunyeenya ebintu bingi. If you don't tell your money where to go, ogenda kusigala weewunza no sente nzifuna nesimanyi wawe ziraga. Sente nzifuna nesikola ki? Simanyi wawe ziraga. Kati njagala otandike gwe ng'omuntu okwalayininga enkola yo ku sente. Tandika ogaidinga sente zo we ziraga nti zino nzaagala wano, zino nzaagala wano, zino nzaagala wali. Learn to stick on your budget. Bakusasudde omusaala
bamugwa batuuseko muli mu wiikendi ne mugenda ne mukikuba okufa. Waliwo akateebe mu maaso ku muntu atasevinga. The money you save today will save you someday. Kati zi saving tambulira ku budget. What you do without and deserve less allocation of finances. Tandika okutunula bintu ki by'osobola okukola nga tolinaawo ssente nnyingi naye nga byandyetaaze akasente akasaamusaamu okutambula. Bibeereko. If you don't budget